Ngawe tuze tubagamba baganda bange, nobody is safe until all of us are safe. So tusitukire wamu baganda bange, tulwaneko tukyuse ensi yaffe, tusobole okweyagalira mu nsi yaffe ffenna, no matter the tribe, no matter the language we speak. We'll spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. And for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. And for your information, members of parliament, in the 11th parliament, I can proudly say we didn't have opposition in parliament. Have you heard that? In the 11th parliament, opposition got swallowed. In the 12th parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. So this is going to be the easiest parliament. Group ya Kyagulanyi ntero ninja kujimaraho. You just wait. Mu palamenti eye-11 temubaddeemu ludda luvuganya nali naluvuba byali bigambo bya former speaker Anita Among. Kakati sikukomawo wokka yagamba nti mu palamenti eye-12 ate yo opposition oba oludda oluvuganya lujja kubeera nga luyereddwa bwerebwa nga terukyaliwo totale muba mu njogere nyangu nga luweddewo lugwesezza abakulu bagenda kulwera. Era n'agamba nti ku nsonga za General MK byali bigambo bye tugenda okubanga oba oliawo tuddamu tukubire tochi gwe omugoberezi w'omukutu gwa VK Exclusive. Honorable Ssemujju banyabo ne bassebo yasoose n'afuluma eggwanga lino. Gurupu ya Kyagulanyi nja kugimaraho lwali lulimi Lunyankole olwakozesebwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwe yategeeza nti akabinja ka mwami Kyagulanyi agenda keera ajja kukamalawo mwe mulinde. Olwaleero mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lino nga ye muduumizi w'eggye avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti abakyali ku ludda oluvuganya gavumenti ekibataasa kimu bonna beegatte ku kibinja kye ekya PLU ekitawandiisibwanga kibiina kya byabufuzi. Ensonga lwaki Honorable Ibrahim Ssemujju tali mu ggwanga Uganda yasoose n'afuluma ogenda kubeera ng'ozitegeera. Ebintu ebituuse olwaleero mu Uganda birabikanga si byebyo bye tusobola okulowooza nti biri ku ludda olwangu. Honorable Medadi Sseggona agenze maaso n'okugamba nti Mwami Museveni awe bannayuganda obuweerero, ekitegeeza nti mu Uganda obuweerero temukyali. So n'olwekyo Mwami Museveni asooka awe bannayuganda obuweerero, ebisigadde tubirabe. Kiki kyabadde ategeeza ne statement nga bwazikoze Honorable Medadi Sseggona tugenda kubeera nga tuzikuyisizaamu era ogenda kuba ozitegeerera ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati ate yo omukulu Joseph Kabuleta ngono yeesimbawoko mu kuvuganya ku ntebe y'obwa president ow'eggwanga agenze maaso n'okuba nga ategeeza nti Lukwago enkwata gye baamukwatamu kikakasa bukakasa nti General Muhoozi Kainerugaba tasobola kufuuka president wa ggwanga lino Uganda. Okusinziira ku mukulu Joseph Kabuleta ensonga zaaziwadde azimenyemenye. Nagamba nti ekikolwa kyokka omuduumizi w'eggye kye yakoze okukwata n'enkwata gye yakuttemu omuntu abadde Lord Mayor okumala emyaka 15. Ekyo nti president aliko essaawa zino ne bw'aba ayagala nnyo tekisobola kufuula General MK president wa ggwanga lino Uganda. Lwaki ayogedde bw'atyo? Okusinziira ku ngeri gya reasonizeemu, nkusabye okawo obudde bw'onaaba otudde n'owuliriza ebigambo by'omukulu Joseph Kabuleta, presidential candidate ono former Mulamba. General Mugisha Muntu Girigoli ebigambo bimugudde mu matu, buli kimu ekyagenze maaso okuva ku lunaku olw'Emmande abadde gyali ng'akiraba.
bw'atunudde n'atuula n'asiriikirira ennaku zino nnya z'atalabiseeko mu mawulire. Jeno Mugisha Muntu olufunye omukisa oguyimirira mu kamera agambye nti President bino si bye bimu ku ebyo byabalwanya, newankubadde nga mu mbeera gye baayitiramu na byonna bye bagenda maaso n'okuba nti batambulizaako ebirowoozo ebikulaakulanya eggwanga. Jeno Mugisha Muntu agambye nti si kye kituufu. Oyo gwolaba ye mwami Honorable Lukyamuzi akaabya amaziga, ekimukaabiza nsonga za kwagala ggwanga lye. Agamba nti ebimu ku byatulwanya omukulu ali mu buyinza mu mitambo gy'okutambuza eggwanga lino yabivaako. Omusajja omukulu watuuka okukulukusa ezziga, ebigambo bibadde bya bulumi. Honorable Lukyamuzi ebigambo nga bwabyogedde tugenda biwulira, tugenda bitunuulira. So nga ate ye Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga obulumi mu kugeraageranya mwami Museveni obufuzi bwe oba omulembe gwe guno ku mirembe egyayita ng'omulembe gw'Obote n'Amini, bwe tufunye ebigambo by'Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ne tukiraba nga bya makulu nnyo mu kaseera kano gwe munnayuganda okubiwaayokko obudde. Katikkiro agamba nti omulembe gwa mwami Museveni oba omulembe gwa President Museveni tegusobola geraageranyizibwa ku mirembe gy'Amini yadde emirembe gy'Obote, nti era abakikola ne tugeraageranya omulembe gwa mwami Museveni ku gwa mwami Amini oba ku gwa mwami Obote, yeffe ababeera batategeera byafaayo. Ebyafaayo abisomodde era abireese bannyabo ne bassebo, nange ogwange gwa kubikutuusaako nga bwe bigenda okubeera nga bitambula. Entalo nnyingi, emirembe mingi, engeri gye kiri nti nnyabo oba ssebo, maama taata ali ku mukutu guno, tokutte remote nti okyusakyusa TV, nyambe essimu eyo gy'okutte gy'oba okozesa okumpa like ku vidiyo eno esobole okudduka ku speed etenkanika. Bye bimu ku ebyo ebinnyamba okuddamu amaanyi okubakolera videos ezifanaganako ko weziti. Subscribinga ku mukutu bw'oba tokikolanga kituyambako okubanga ofuna notification bwe tuteekayo video empya. Nywamu bunywi lwendo lw'amazzi mpozi nange okumira ku malusu, ate wenzije ebigambo nembozi ntule nzije tubyogere. Tovaawo nzijawo nsimbiza bakama bange nkomawo. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwaba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso, oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe Bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. That kind of torture should not have been experienced under the age of President Museveni, whom we gave support for so many years. He has been in power for 40 years.
and for him to keep quiet when his son is tortured. Where are we going? You are keeping quiet when the country is disappearing, it is being dismantled by one man, one group. No, the time is now. You wake up, ladies and gentlemen. Chikwasa ennaku era kyennyamiza nti abantu abakulu mu ggwanga lino betubadde tulowooza nti tusobola beebuuzaako emitima gibennyikidde era naffe ng'abaana abaagala okumanya eggwanga gye livudde n'abaagala okumanya butya bwe tuyinza okutambuza eggwanga bajjajjaffe bakitaffe nga batukwasizza omumuli kirabika nga abatagenda kufuna wa gye tuddukira olw'ensonga z'ebirwadde eby'amaanyi ebigenda okugwira abakulu bano abakyasigaddewo abatono be tulina mu Uganda. Okusinziira ku bulumi abantu ab'enjawulo bwe balina, buli omu alaga nti embeera y'ebyobufuzi egenda maaso mu Uganda oba oliawo ettula pressure z'abo abakuze emyaka, so ng'ate n'abavubuka bafuna ebirwadde oba bakubwa ebirwadde balumbibwa endwadde enkambwe olw'obweraliikirivu bwe batambuliramu, naddala abo ababikula emimwa gyabwe nga boogera ku byobufuzi nga bwe biriwo olwaleero mu ggwanga lyattu Uganda. Honorable Lukyamuzi amaziga gabuza okumuyitamu bw'abadde yeebuuza eggwanga lino wa gye lyava n'okumanya baani abakwasibwa eggwanga lino mu buyinza obuliwo n'engeri gye bukozesebwamu. Awulira nga muli afa olw'engeri mutabani wa pulezidenti gy'akozesaamu obuyinza ensangi zino. Bo ng'abasajja abakulu abaliwo mu myaka emikadde okusinziira ku Uganda wa gye yava, balabira ddala ng'oba oliawo ebikolwa ebirabika ennaku zino ebikolebwa omuduumizi w'eggye ly'eggwanga si byebyo ebikolwa ebyabatwaza mu nsiko okugenda okulwanirira eggwanga lino litebenkere. Era abakulu bano balowooza nti enkola etambulira ku nfuga ey'amateeka gye tuyita rule of law erabika etandise okusebengerera sinakindi n'okubanga yebbisa eddubi. Okusinziira ku bakulu, buli avaayo okubaako komenti gy'awa ku mbeera egenda amaaso mu ggwanga lyattu akulagira ddala nti ensi erina ekigenda maaso n'okuba nti kitambula naye nga tekigireka kyekimu. Bangi ku bannabyabufuzi abagundiivu abaakola amannya gaabwe mu bulungi era abaaliwo okukakasa nti eggwanga litambulira ku nfuga eya ssemateeka wa 1995 balabika nga emitima gitandika okubatundugga. Abalala bangi ku bo bennyamivu balowooleza ddala nti ekigenda maaso mu ggwanga lyattu ekirabika nga kiriko ekigendererwa ekiva ku miramu egy'ebyo bye balwanirira. Olwaleero bwe tutunulira ensi nga bweyimiridde, tulabira ddala akabaate akali ku ddembe ly'obuntu n'eddembe ery'enfuga ey'amateeka. Ebigambo bino bangi babyogedde era ng'engeri gye babyogeddemu buli omu akuyungula eziga. Oyo yekka eyeesambajja ebyobufuzi awulira nti talina kyabyetaaza y'atasobola kumanya bulumi buli mitima gy'abasajja n'abakyala bano. Nakulaza olunaku olw'eggula akatambi k'omukyala Dr. Miriam Matembe ng'ategeeza Pulezidenti Museveni nti eggwanga gy'alitwala okulirekera mutabani we ekyo si kyekituufu, yeetaaga amukomeko bwe baba nga baagala okuristoweringa emirembe egy'abalwanya. Olwaleero ebigambo ebivudde mu Honorable Lukyamuzi tulabira ddala nga tebyawukana n'ebyo ebyayogeddwa omukyala Dr. Miriam Matembe, omu ku abo abaaliwo nga ssemateeka gwe tutambulizaako eggwanga lino abagibwa. Kale nabwe kityo kino tekisanyusa. Okusinziira ku mbeera egenda maaso mu ggwanga lyattu, General Muhoozi yavaayo gye buvuddeko emabega n'ategeeza nga Honorable Ssemujju Nganda bwali ku lukalala lwabo baddako okukwata. Era olunaku olwaleero omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ategeezezza nti singa Honorable Ssemujju Nganda ajja n'amwetondera eby'okumukwata yali bissa ku mabbali, naye era n'addamu n'akola twiti endala n'amutegeeza nti singa era Kamutanda n'agaana okujja maaso g'okumwetondera yaliwunzika nga agoberedde omukulu Erias Lukwago ne Dr. Kanokiiza Besigye gye baliira emmere olunaku olwaleero. Bannyabo ne bassebo, ebigambo bino buli abiraba, buli jeno gwawandiikako oba erinnya lyakoonako, emitima gitandika obbatundugga. We twogerera mu kiseera kino, Honorable Ssemujju Nganda
former member of parliament owakira municipality eggwanga lyattu Uganda yalifulumye olunaku lwe baleeta Ssaalongo Erias Lukwago mu kkooti e Makindye. Oluvannyuma lw'essaawa 48 nga zimaze okuyitawo bukyanga amagye gakwata oba gawamba Erias Lukwago. Omukulu ono Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda yavaayo n'abaako obubaka bwaweereza General Muhoozi obumulaalika n'obugezaako okumulambika ku bikolwa bye okossaako n'okumulaga nti eggwanga terisobola kutambula mu ngeri gy'alitambuzaamu. Nzikiriza nsooke nkuwa ebimu ku bigambo Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda bye yaweereza omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba, ate then nzije nkubulire lwaki kyabadde kya buvunaanyizibwa ye nga omubaka okusooka okwetegula eggwanga Uganda. Ebigambo byali bye bino ebimu ku byo. Kakati obubi bwa Muhoozi nze ngenda nakusirika ndabibulabi bano ba Major General Birungi, Lieutenant General Don Nabaasa banne bagwanga limu nabo bakaala kati akyalina yakabuusabuusa ajja kalaba kati kyemanya Anita Amongo bw'aba ayogera obubi bwa Museveni ayinza okubasinga nange. Don't speak about first family, you leave them are they here. Kakati geno mubuuzo labo batayogere ku first family. Kati ekyo kirekera abantu so n'olwekyo embeera gye tulimu yeeyongera kubeera yakazigizigi. Abamu tujja gifiiramu. Katonda abaana abayagadde bajja kugiwona. Ejja kuggwa eyinza okutwala ekiseera. Kuba ekiseera ejja kutuuka biremerere. Nti okera bukazi ng'ogenda mu buliri bw'abantu ng'osokolayo bantu ng'otandika kwewaana ng'okwata ebifaananyi ng'oteeka ku social media. Eriyali nti awo tutuuse awo nti buli omu ajja kusirika okulwaliro Lukwago. Kakati alright. Ebyo bye bimu ku bigambo ow'ekitiibwa Ibrahim Ssemujju Nganda ebitonotono bye nsobodde okumenyera bye yagamba omukulu General Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'eggye ly'eggwanga. Mu bimu ku birala bye sobodde kuzannyira Ibrahim Ssemujju Nganda Honorable yagenda maaso n'okulaga General ensobi z'akoze era ebigambo bye tebyali biwoomu. Banyama ne bassebo we bwakeeredde twafunye amawulire era twakitegedde olunaku olw'ejjo nti omukulu ono Honorable yafulumye Uganda era nga we twogerera ali mu bitundu by'e Mecca oba ali mu kibuga Mecca, simanyi oba kyekibuga, yagenze ku mikolo gya umra. Ndowooza Abaganda baffe Abasiraamu bwe batyo bwe bakyogera. Okusinziira ku information eriwo kiraga nti kyabadde kya mugaso nnyo Ibrahim Ssemujju Nganda okusooka okwetegula ekibabu era kiwanuuzibwa nti ayinza okubeerayoko okumalira ddala akabanga nga bw'asooka okustadinga n'okusoma embeera oba oliawo egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kinajjukirwa nti si ye muntu yekka asoose okusooka okwetegula ng'embeera esajjuse naddala nga omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Muhoozi Kainerugaba atabuse. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Mitembo y'omu ku abo abasooka ne beetegula eggwanga ne bagamba katusooke tuve mu muliro wegubumbujjiza tunoonye empewo oba oliawo esobola okujja okuzikiza omuliro ogwaka oba ogubumbujja. Abantu bangi n'omu ku abo mu ggwanga lyattu Uganda President w'ekibiina ekitaba bannamateeka kye tusobola okuyita Uganda Law Society omukulu Isaac Semakadde yawalirizibwa okusooka okwetegula eggwanga lino asooka adduka ekibabu olwa threats oba okutiisibwatiisibwa okuba nti obulamu bwagenda bumalira mu nkomyo olw'ensonga zaabwe ez'ekiramuzi oba ensonga ezikwatagana ne ssemateeka bwe yali aprotectinga. Abantu ab'enjawulo mu ggwanga lyattu balabika bagenda kusooka okugenda either okkuba ekyeyo oba okusooka okwetegula babeeko gye beebuzaabuliza oba oliawo ng'embeera bwegezaako okubanga ekkakkana. Okusinziira ku Honorable Ssemujju Nganda yategeezezza ebigambo bino we yabadde nga tannaba kukwata kkubo oba oliawo. In fact bino ebigambo yabyogedde nga afulumye amaze okwetegula Uganda. Mu bimu ku ebyo Honorable Ssemujju Nganda byasobodde okwogera yagambye nti njagala okukulisaayo oba njagala to welcome njagala okwaniriza muganda wange Erias Lukwago okuva mu mikono gya Muhoozi Kainerugaba okusinzira mu nkola okusinzira mu nkwata gye yamukwatamu era n'ategeeza nti yamisinze kkooti y'olunaku olwaluli okugibeeramu
ensonga lwaki yamisinze kooti eyo yabadde atravelinze oba yabadde atambuddemu okugenda e Mecca, era bw'atyo n'agamba nti Allah ajja kumuyambako okusobola okuba nti avunuka ensonga zino. N'agamba nti nga Ssemujju Nganda obwo bwe bubaka bw'asobola okuwa munne Ssaalongo Erias Lukwago. Teyakomyawo. Honorable Ssemujju Nganda yazzeemu n'agamba nti omugenzi Haji Aziz Kasujja yakwatibwa n'aggalirwa Idi Amin Dada era nga yamuggalira mu Mbuya Military Barracks, nti naye Kasujja mikwano gye mu byokwerinda oba mikwano gye egya military gyamutegeeza nti wano mu kkomera ali very much safe oba ali safe nnyo okusinga wabeera nga ali wabweru. Eyo yabadde posti ow'ekitiibwa oba omukulu Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda gye yawandiise. Yagambye nti I want to welcome back my brother Erias Lukwago from MK Kainerugaba captivity, and Nagataka Nagamba nti I missed his court appearance yesterday because I was traveling to Mecca. Allah will intervene in these matters like he has done before. Late Haji Aziz Kasujja was detained by Idi Amin in Mbuya Military Barracks. Kasujja's friends in the military told him he was safer in prison. Can you imagine? We are happy that Lukwago is in Luzila and not with Muhoozi. Briefly, Honorable Ssemujju Nganda Ibrahim yagambye nti mu biseera bya Idi Amin omwami ajjukirwa nga Aziz Kasujja yakwatibwa n'aggalirwa mu Mbuya Military Barracks, naye mikwano gya Aziz egiri mu byokwerinda gyagamba Aziz ng'ali mu kkomera mu Kaduukulu nti wano mu Kaduukulu waali oba mu kkomera waali Amini wamuggalidde ali seefu nnyo okusinga bwe yali badde ng'ali wabweru. Era bw'atyo Ssemujju Nganda n'agamba nti kyewuunyisa oba osobola okulaba embeera eyo nti waakiriko nga tuzze ku mbeera ya Amini ne Kasujja, waakiri olwaleero tuli basanyufu nti Erias Lukwago ali mu kkomera e Luzira. Tuli basanyufu nti Erias Lukwago ali mu kkomera e Luzira okusinga bw'abeera mu mikono gya Muhoozi. Ebigambo nno bino bisparkinze era abamu babimisinterpretinze ate abalala ne babitegeera bulungi. Mu sekendi ng'emu nga nva ku nsonga eno, Ibrahim Ssemujju Nganda kyabadde agezaako okutegeeza nti kisingako Erias Lukwago okuba olwaleero ng'ali Luzira mu prison than okuba ng'ali mu mikono gya General Muhoozi. Why? In summary, bwe yabadde ali mu mikono gya General Muhoozi tewali yabadde yeekakasa mbeera ntuufu gy'alimu oba gy'ayitamu, ate nga mu mikono gya General Muhoozi gy'alimu oba gye yabadde alimu kyabadde kyeraga nti kyonna kyayitamu si ssanyu tulugunyizo. N'olwekyo nga bw'aba ali mu kkomera e Luzira gye basobola n'okuwakisesinga abantu abagenda okumulambulako oba okumukyalira obeera yaddeko ng'omubi omweru. N'olw'obubaka obwo kyabadde kyabugunjufu ye nga Ibrahim Ssemujju Nganda okusiima waakiri omutonzi nti waakiri muganda waabwe Erias Lukwago waali olwaleero abantu basobola okumanya nti weewano, basobola okumwakisesinga n'abasawo basobola okumwekizamininga ne bamanya embeera y'obulamu bwe bweyimiridde ekitabaddeewo oba oliawo ng'ali mu mikono ye gy'agamba egya General Muhoozi Kainerugaba, and of course tekiriiko kubuusabuusa ng'ali mu mikono gya General Muhoozi nga ye kennyini bwe yabadde atwegambira ku mukutu ogwa X n'atuwa n'obujulizi obukakasa embeera Erias Lukwago bwe yabadde ayitamu oba embeera gye yabadde alimu mu kiseera we yamukapicalingidde oba we yamukwatira we yamuwambira. So abasajja nga bano abategeera eggwanga abasobola okutugayidinga ng'emigigi emito bwe tubalengera nga bafuluma olw'ensonga ezitali zimu
nga zeekuusiza ku byabufuzi, nsuubira okubeera nti waliwo ekitali kituufu mu Uganda. Nsuubira nti naawe kyolaba. Naye era abakulembeze ekyo kyali badde kibawa, singa bakulembeze nga si bafuzi, kyali badde kibawa indicator okumanya nti waliwo ebikyamu ebigenda maaso mu Uganda ebyetaaga okutereezebwa. N'olw'ebigambo ebyo, Honorable Medard Sseggona, ono nga ye munnamateeka wa Erias Lukwago, avuddeyo n'agamba nti Mwami Museveni yeetaaga awe bannayuganda obuweerero. According to Honorable Medard Sseggona, Uganda eri ku muliro, twetaaga okufuna obuweerero. Nteerako ebigambo bino bibadde brief nnyo, era nange nsaba mbiise embumpimpi. Ebigambo bibadde bwe biti. Ejjaffe Oweekitiibwa Nkalubo Ssebuggwawo bwe yabuze emyaka 10 ab'amawulire baamutuukira ne bamugamba singa osisinkana President Museveni kiki ky'oyinza omusaba? Yagamba musaba bannayuganda abawo obwetwaze. Tebuliwo. Omuganda baakitegedde. Mu bufunze tuwe ku buweerero. Egamba omwana wo tatukuba. Lwaki ntambula mmagamaga mu nsi yange? Nze okuva 2008 nti abantu abawanvu ab'ebibuno ebyakakobe olwekyo kye bantuusaako bakiyita PTSD, post traumatic stress disorder. Wenda omusajja omuwanvu weti nsooka kwekanga paka kati kikyaliwo n'okutuusa kati. Kakati eggwanga lyetaaga obwetwaze. We need independence. Ekibuuzo mu comment section engeri gye kiri nti guno omukutu nguddukanya nammwe. Uganda tulina obwetwaze? Bwe tuba tubulina mbuulira mu comment section. Ekibuuzo, Uganda tulabika nga abatalina bwetwaze nga twetaaga obwetwaze bw'eggwanga lino Uganda? Ebyo byonna comment section njireka nzigule ne nkuwa omwaganya n'ekyanya okusobola okuinteractinga buterevu mu mboozi ajjobeera oli kulaba ku mukutu guno. Ebigambo sigenda byongerako kingi, nzikiriza nkutwale mu bigambo by'Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ebigambo by'Oweekitiibwa Mayiga bitutegeeza nti tuteekeddwa kugeraageranya ggwanga lya Mwami Museveni lyakulembera lyafuga ku mawanga agafugwa oba ku ggwanga Uganda eryafugwa Amini Daada n'eggwanga Uganda eryafugwa Milton Kawenke n'Obote. Ebigambo bya Katikkiro bituteereko ensi ebiwulire. Namwe mwabawulidde nambawulira ekyamazima obufuzi bwe NRM businga obw'Obote n'obw'Amini mu bintu ebiwerako. Ekyamazima naye ate muwulire kino, obufuzi bwe NRM businga obw'Obote n'obw'Amini atakimanyi tamanyi byafaayo oba tabisomanga bwe kiri. Naye ate sirowooza nti waliwo gavumenti eyandigeraageranyiziddwa ku mirembe egyo ogw'Amini n'ogw'Obote. Sirowooza. Toyinza kubanga tolina mmere ne weegeraageranya n'oli ali ekibwa ekimu kuba naye ali bubi munfuna. Ne weegeraageranya ku oyo ali ekimu mu ssaawa 24 gwe toyina, kumbi mufaanana. Omwegeraageranyako otya? Tusaana okwegeraageranya kwabo be twegomba. So si kubajeganga Amini oba Obote. Ogeraageranya otya Obote omujega? Bw'oba oli musuubuzi weegeraageranye ku Viva Kojange Mukasa, weegeraageranye ku Alihaji Mutasa Kafeero azimbye hoteli gali kwoleka embala, endala ziri wano Kampala, endala ziri Juddawa. Ng'oyagala weegeraageranye ku gwe weegomba.
naye ate weegerageranya kwoli eyalemwa eyagezaako. Waliwo kampuni bagiyitanga Kovumo, abaaliwo mu biseera by'obbo temuyinza okuba mwagimanya, nali muto naye njijjukira. Kovumo basi zitambula wano, Kovumo balina ne jazz band, balina biki, Kovumo buli kintu Kovumo. Kati nga weegerageranya ku Kovumo eyagwedda nga weegerageranya ku Amini oba Obote. Pavini, this is not on script. Nyamba ekintu kino tukikole, just pick randomly. Genda mu archive yo nkuwadde omukisa, mpikingirayo video yonna gy'onasanga ya General Idi Amin Dada, wogifunira gi playing ne bwe mba njogera, era nkuwadde omukisa n'olukusa. Pick randomly akatambi konna aka General Yoweri Kaguta Museveni nako kazanye randomly ne bwe mba nyina kyenjogera, nkuwaddeyo seconds zinga 3. Genda mu archive yo onoonye akatambi konna aka Idi Amin Dada, gwe kosanze kofunye akakuli okumpi koboozanya, malagalonda teeka buteesaawo, n'aka President Museveni malagalonda teeka buteesaawo. Lwaki nkoze ekintu kino? Fe abataaliwo ku mulembe gwa Amini, abakulembeze abamu balina engeri gye batusigira ekifaananyi kya Amini nti yali mubi nnyo. Kyokka ate bwe tugenda mu archives, mu bigambo bya Amini tuwulira nti yali akulembeza nnyo eggwanga lye. Kati kye tutamanyi, mu kwogera kwe yakulembezanga eggwanga lye mu bikolwa n'atulugunya abantu abali mu ggwanga lye. Ebigambo by'Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga biggule comment section yange naawe tugyetabemu, mpe ndowoozayo ku kiki ky'ogamba ku bigambo by'Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Agamba tetwegeraageranya kubaagwa, tuyina kwegeraageranya ku be twegomba. Naye abaffe be twegomba baayitawo okutuuka we tugenda obbeegombera. Nze eggwanga eririna democracy erya America lye neegomba lye ntunuulira likyusa obukulembeze buli luvannyuma lwa myaka 10. Maama wange azadde nze nange nenzaala mu mulembe gwe gumu gwa mukulembeze omu. Eggwanga lya America lyakakyusa abakulembeze 7 ku 12 nga Uganda tetunnakyusa mukulembeze. Neegombe nti eggwanga lya America obukulembeze bwali okubulaba mu Uganda nga sifunanga ku mukisa emyaka kumpi 20+ gye nnyina kulaba ku bukulembeze bupya mu Uganda, nga n'obukulembeze obwa parliament bukyukakyuka na kuyiwa musaayi na kusooka kuziika mirambo. Abamu kuffe tusimatuka busimatusi. Kati obukulembeze obwo obufuze ekikanga ekyo obuliwo bwenkuliddemu mbwegeraageranyizeeko ntya ku bukulembeze bwe nawulira mu bigambo nti abaabukulemberanga baayogera ebigambo ebirungi. Newankubadde abaaliwo bo balowooza oba batutegeeza nti abaayogeranga obulungi. You just pick randomly, teekayo akatambi. I have only come here for 5 minutes. I have come as a president of the Republic of Uganda, and also I am speaking as a great man who is the conqueror of the British Empire. I wanted to confirm to you, I have liberated my country economically, and I am economically strong, and that is why I say I uprooted the British imperialism from Uganda, and Uganda is now pure Africa. We Africa, we have been weak because we allow ourselves, our brothers, to go and invite some country. But if the whole country in the continent of Africa can show an excellent example, like our beloved leader, His Majesty the King Hassan of Morocco, assisting President Mobutu when he is invaded. This is some point which Africa can prevent to bring in the other troops from outside. But some other country have been forced to get European forces into Africa because
They tried to ask some African country, they don't want. Some African country were the one who are confusing ourselves because we train guerrillas against our country. We force government to be in that. We wanted that particular liberation leader to be the president of that particular country, and that have complicated everything in Africa. Okay. Opikinze randomly. Kakati abawuliriza n'abatugoberera ku mukutu gwa Viki Exclusive. Bowuliriza ebigambo ebyo. Olowooza General Idi Amin Dada fa abatalaba ku bukulembeze bwe babufuzi bwe. Yali musajja ategeeza ebigambo bino oba yayogeranga ku exciting abantu baalabanga n'abayiwulirizanga kutuukiriza oba ku implementinga byayogera. Implementation ye yali ngenzibu because bwe tuwulira ebigambo bye tuwulira ebigambo bye tulowooza nti byali bigambo birungi eri omuntu alina omutima gw'eggwanga. Patriotism nga kintu kikulu. Randomly picking akapi President Museveni era okatuwe gwe kyonna kyofunye nagambye bwe mba ndi ku topic ki picking abu pikinzi tusuulirewo ebisigadde tubirabire mu maaso awo. So mbadde nkyabagamba wali endowooza ya Katikkiro Jimpe kebirowoozo bwekaba weekali you just drop the video. Going to work in Dubai. What are you going to do in Dubai? A desert. Find people going to work in Dubai. What are you going to do in Dubai? A desert. Dubai. What are you going to do in Dubai? When I go there, I pray that I come back quickly. The temple, the climate, the what? You live paradise here. This is paradise. You go to work in those places. Kakati nyamba mu comment section nga nvaawo wano tebankuba ekyupa omanyi bakambwe ombuulire bana ababiri ani ayogeza omwoyo gw'eggwanga oba omutima gw'eggwanga. 2 bana ababiri ani alina obufuzi n'obukulembeze gwe yaliwo mu biseera ebyo ojja kuba onnyambye nze saaliwo nsoma busomi history olwa byafaayo naye nyamba buyambi bw'oba tewaliiwo mbuulira okusinziira by'owulira bye baakunyumiza ne by'osomye mu byafaayo obukulembeze bwa Amini oba Obote ne President Museveni ani aina kye tuyita patriotism. Nkulesse nkuvuddeko side yawo. Former presidential candidate Joseph Kabuleta avuddeyo n'ategeeza nti enkwata gye baakwatamu Erias Lukwago yokka enkwata nga tonnagenda mu birala emala okukakasa nti General Muhoozi Kainerugaba tali kulembera ggwanga lino. Taata ne bwali baayagala nnyo mutabani wa afuge tali kulembera ggwanga lino. Okusinziira ku Joseph Kabuleta agamba nti enkwata yokka gye baakwatamu Lukwago tesobozesa yadde n'omulundi n'ogumu omuduumizi w'eggye lino okukwata mu ntebe y'eggwanga Uganda. Less words, more actions. Mpa akatambi ako. What it goes to show is that Muhoozi is not going to be anywhere near leadership in this country, and he continues proving it. I've told you before that he's a mirage. You know what a mirage is? When you're driving on a rainy day and it looks like there's a pool of water in front of you from a distance. When you get there, there's nothing. That's what Muhoozi is. So he's going to be somebody of it. He's going to have influence and do all these things as long as his father is still alive. But he really is a smoke screen. He's going nowhere and continues to trade. Lukwago was just doing the work of a lawyer. He's basically just a lawyer. He was just serving papers. Just serving papers on behalf of his client. Now, those are simple processes of court and so on. Muhoozi could have handled that in any way, even chosen not to go to court, whatever it is he wanted, since he thinks he's, like a king, supreme leader and all that. But now arresting the man who is serving papers, it just shows he doesn't know anything about the processes of government. All he knows is entitlement, raw power and so on. And being a son of his father, he has not learned anything from his father, because his father has the ability to exercise power, but he doesn't do it like that.
And I don't know if when Museveni sees his son, he thinks that there's any chance that that boy is going to be president. But it's not concerning that he can do such a thing. It's and concerning. Get away with it. He's going to get away with everything as long as the father is there. You wait when the father is not there. There's nothing to get away from. And all the people who are scared, thinking that they are bred in the future, post Museveni rise with Muhoozi, I'm telling you, are backing up the wrong tree. That is a tree that is taking you nowhere. Look elsewhere, because you will back up that tree and then you will end up with nothing. Because he continually proves himself to be not the kind of person who can run a country. Now, who arrests a lawyer for serving papers and then goes and says you're going to teach him Kiswahili and all? But I don't want to waste any time with Muhoozi, because in my mind he does not exist as the morning after. Okay? Actually, his father is more relevant in the morning after than his son. So in my mind, it doesn't exist. So let's not waste time with him, and let's go to things that actually matter. Okay? Thank you so much. Omukulu Joseph Kableta, message yetuuse agamba nti John Muhoozi kantu katono nnyo bwe kati. Era ebikolwa bye biraga nti talina na kintu kyonna kyamanyi ku nfuga y'amateeka oba talina kintu kyonna kyamanyi ku bintu ebigenda maaso ebyobufuzi mu Uganda. Kyakubiri agamba nti John Muhoozi kantu katono nnyo bwe kati kalinganga bona alaba omuvuzi w'ekidduka bona alaba olufu nga lulinga olukoza amazzi ng'oli mu distance n'egyokoma okuvuga okusembera osalasalamu of course ka speed n'egyokoma okuvuga okusembera olabe wabadde amazzi nga lukalu, which means oyina kuzzaako ndiima. So ye nga Joseph Kableta agamba ekyo bwakiraba okwata munnamateeka agenda okusavinga empapula eza kooti ezikuyita oyo munnamateeka aba akola bukozi mulimo gwe buweereza bwe bw'oba wulira oyina ensonga eyo wali badde ogirina ku kooti. Ffenna tuli wano ne singa John Muhoozi yakeera ku bakya n'akwata omulamuzi Emmanuel Baguma eyayishuwinga ekiwandiiko kino bannamateeka kye baali bagezaako okubanga batwala. Of course tetwali badde nga tulina obuzibu ku John Muhoozi bannansi okusinzira mu ndowooza zaabwe, naye endowooza z'abantu zizize okuba nti ziraga obuzibu just because nti yakwata omuntu mu ngeri etagoberera amateeka, ate buli muntu gy'asobola okusympathizinga ne gwe baakwata oba omukwate. Comment section still nzigule mbeerawo okufuna endowooza ya buli muntu. Kakati ebigambo bya bya General Mugisha Muntu Grigori agenze maaso n'okuba nti avumirira ebikolwa ebyakoleddwa mu kuwamba Ssaalongo Erias Lukwago. Ebikolwa bino abyogereddeko Kibuli olwakadde video ebadde mpanvu muko ndowooza njagibazanyira mu updates eziddako saagadde bakooya nkimanyi mukooye muvudde ku mulimo. Kakati nzikiriza bukkiriza nkulekere bulekezi emboozi ey'omugenzi omulwanyi omukulu General Kasirye Gwanga. Emboozi eno yakolwa NTV about General Muhoozi. No, about General David Muhoozi. Muhoozi, yes, naye ndowooza ye Muhoozi. I'm sorry, bemberinya siriyogedde bulungi nkoye. Naye tulireetinga ebiseera ebyo Jene yaliwo n'ebiseera bino embeera egenda maaso mu ggwanga. Give it a play. Mweraba. Brigadier Kasirye Gwanga y'omu ku basirikale mu ggye lya UPDF boyinza okugamba nti baludde nga baweereza eggwanga Uganda okuviira ddala mu myaka gy'ensanvu. Ono y'omu ku basirikale mu Uganda basooka okutendekebwa mu ggwanga lya Amerika era ng'amanyiddwa nnyo obuteeryantama ku nsonga ezitali zimu. Ng'eggwanga likeredde ku nkyukakyuka ezaakoleddwa omuduumizi w'oku ntikko mu ggye lya UPDF President Yoweri Museveni nga muno mwalondedde Major General David Muhoozi ng'omuduumizi w'eggye lya UPDF. Kasirye Gwanga naye avuddemu omwasu ku nsonga eno. Ono gwe tusinkanye mu nnimiro ye Emukono agamba nti kikafuwe okutwala ebiragiro okuva eri omuduumizi wa UPDF omujja kati ngono ye General David Muhoozi. Kati yagenda kundagira ngenda okola ki? Genda ku front line oba agenda kumbuuza nti saagenze mu office? Talina yadde bwe kati kendi concerned naye mulaba bulabi gyali akola mirimu gye. Run the army properly. If you mess up, you are going to answer for it. Netoyinza kunga nti ntwala order for what? Order
zijja jangu ogenda kukola kino na kino na kino kale agenda kundagira kola. Ategezezanga okusinzira ku bumanyirivu bw'alina mu magye agamba nti agenda kuwa magezi eri General Muhoozi. I'm a consultant him ku experience jenina ze mujumuga nti wantokola buti. Bw'abuuziddwa ku biyamba Musaayi Muto okubanga mu kiseera kino be baweebwa obuvunaanyizibwa mu ggye lya UPDF, Kasirye Gwanga agamba nti newankubadde nga takirinaako nsonga n'ekirina ebizibu byekireetera oyo abaweereddwa obuvunaanyizibwa obwo. Kasita oyisaawo omuntu oyo oyinza okuba omuleetera mitaano omuleetera stress. Jamusanga meeting sawa 5 ez'ekiro akomawo 9 luusi abaana bazuukuse tebamulabye nako yeebase bato bagenda bali mu nassale. Kyokka Kasirye Gwanga asanyukidde ekyokukyusibwa kwa General Katumba Wamala n'ategeeza nga bwe kigenda okumuwa ku bwoyero kw'okulwanyisa obulyake mu ministry y'ebyenguudo. Butabanya buli kiseera you on call genda Somalia beera mu nnyonyi. Manyi okulinnya ennyonyi ezo ne ba pilot nga tobamanyi za military. Ogenze Somalia kati gali juzi baade bamukubye ekibomu. Ate ne bamuteeka mu kifo ekinsanyusiza ababadde basinga okunkoona nnyo. Naye nga siinayo bwogerero kugamba nti apaana wano wakyamu. Kasirye Gwanga akkiriza nti ekiseera kituuse abaserikale abakuliridde mu myaka okutandika okwetegekera obulamu bwabwe nga bavudde mu magye era n'abajjukiza olugero olugamba nti ne gw'ozadde akukubira engoma n'ozina. Agamba ffe twagakola kutandika mu nsiko kubajja mu bwa civilian ntubafuula abajaasi ntubatendeka ntuyingira ntukwata Kampala ntukwata gavumenti ntutandika okuwandiika bangi abo bonna abakuze abakula tubawandiise wano twabasanga balaba myaka 10 myaka 12 kati basajja bakulu kati naffe lwaki tetuwumulako naffe netweyagala. Julius Senkandwa, NTV. Amanya gange yenze Nyondo Rosette, amanya ze Nyondo Whitney, gankola ne Nyondo Gleam, tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport, nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural, naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.